osiibye otya gwe nnyabo naawe ssebo awuliriza akatambi kano. Leero njagala kwogera ku muvubuka gwe bayita Alien Skin. Omulaba amurikuluutinze oba omulabe amuzimbye okuyingiza abavubuka bangi n'okuwamba emmeeme zaabwe, okugeza music we, enkola ze, enneeyisaaye, okwata emmotoka n'agifuula ekintu ekitategeerekeka naye ng'ate emmotoka ya bbeeyi, okutambula n'ebigurupu by'abavubuka nga tomanyi na ssente gy'azijja zibabeezaawo naye ng'abeera nabo ate abatali batono. Ebintu bingi byakola naye olunaku lumu nabuuza neŋŋamba omuvubuka ono kimuli emabega kiki kino kyekyabaawo mulokole. Ebyo byonna ebikolebwa byolaba biri against church. Abamu mubadde temunnaba kukimanya naye omwaka guno mugenda kukitegeera nti byonna ebigenda okubanga bikolebwa, kubanga nabagamba sitaani ali mu byobufuzi, sitaani ali mu entertainment, sitaani ali mu fashion, ne mu kanisa mwali atudde, ne ku butuuti kwali aweereza, yeeweereza. Omwana ono Alien Skin olwaleero, leero olunaku olwaleero nga sinabagamba kiri ekyasooka, olunaku lwaleero mbadde ndaba akatambi waliwo akampeereza ng'ali ku musaalaba ng'amookinga Katonda era ng'azannyazannya era ng'azannyira Katonda. Wuli eddoboozi bwe liŋŋambye nga nkatadde ku sitatasi yange nkalaga abalokole tuzuukuke, eggulu liŋŋambye litya, wulira ekibaddewo. Eddoboozi liŋŋambye nti oyo si nti Alien Skin, naŋŋamba oyo ye devil's skin, nti olwo lususu lwa sitaani abikkiddwako bubikkibwa naye ekimuli munda sitaani. Era anytime mugenda kulaba sitaani ng'atambuza bigere, mulinde mugenda kiraba. Sitaani ataddewo ebintu bingi okukwata abavubuka, ataddemu ssente nyingi okusuula abavubuka kubanga abamugoberera bangi. Ekyokubiri, bakutte emmeeme z'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bangi, kubanga ne bw'owuliriza musiki waabwe ne bw'olaba butambi bwabwe bakwambula ne bakwambaza ekyabwe noba ng'otambulira ku limooti yaabwe. Ebyaddala alina amaanyi, ebya siriyaso y'omwana, ebyaddala alina effuta, ebyaddala ali kyemutayinza kukkiriza nti kyali. Waliwo omwoyo baguyita ogw'abamweyana, gwe gumu ku myoyo egy'amaanyi egireetera abantu okugwa eddala. Era buli muntu gw'olaba anywa omwenge manya aliko omwoyo ogwo. Buli muntu gw'olaba yeegaaya nga tagaaya mmere, buli muntu gw'olaba nga mulalu, omwoyo ogwo gumuliko. Kati gye gimu ku myoyo gya kongojjo oba gy'alera. Jjukira gwe omulokole, Katonda yeebagala gwe emirimu gye negirabika. Kati nabo sitaani abeebagadde. Nabagamba mu butambi obwasooka nembalabula ku entertainment. Mwe abalokole abasayidinga ne ugamba kanfulumye oluyimba ne bugundi nga tomanyi mafuta gamufunirako, najja katuuti kammwe n'atuula. Ebinaddako jja kubiraba, ebinaddako mujja kubiraba. Nalaba emmotoka omwana oyo gy'avuga eya Range Rover nga mu maaso ewali ekigambo Kimenge nga kuliko ekigambo
mu nsi y'omwoyo ekigamba nti sitaani ekitaawe. abo abaana beegaana Katonda. Kifula bwe yayagala okudduka ng'agenze mu kkomera, bwe yayagala okwekweka mu ddiini, yanoonyayo abaganda baffe baana olw'ensonga bakonekitinga. Abamu ku mmwe amaaso galinga amazibe nti gundi agambye, ekitabo kyaffe kigambye tetulina kunywa mwenge, naye abayimbi basiiba banywa kyokka ng'ate babalaba mubalaba naye tebabayogerako yadde, n'abakulu teboogera. Ebyo byonna babazibya amaaso. Njagala mbabuulire banyabo ne basseba amagombe gagolokose, n'omumwa omunene n'agakona agawanvu n'ebigere ebinene gagolokose, n'omulamu ogw'okusuula n'okulemeseza ddala. Tuli mbiro bya luvannyuma. Ekkanisa eri mu muzannyo. Abalokole mwagadde okuwulira bye mwagala okuwulira. Musumba atayogera ku kigambo kya twala kitoole genda na kino oba tofunyeemu, abantu n'enjiri bagirekaawo bwe mubasomesa. Twogera ku nsi y'omwoyo, abalala ne batuvoola nga balokole bannaffe. Ebiddirira mulaba ataddewo abaana abo. Kivula bambagamba ogenda ku kivulu kye on your own risk, kubanga n'emisambwa gijja ne gizina nga giselebratingirako mutabani waajo akoze ekivulu. Emizimu gibaawo, emisota gibaawo. Olaba kaana ka bwala kanyola kiwatoka. Ensomesa zeeyongedde embi nyingi. Waliwo akavubuka bakayita Kamatayo. Ekkanisa ekalagajjalidde tekafuddeeko, nikakyamiza abalokole baffe bangi era kabajje ku mulamwa. Naye twefudde abatalaba, twefudde abatawulira. Prosperity gospel nungi, naye enkolaganayo ne Katonda yereeta byonna era yeekuuma ekyo ky'oba ofunye, kubanga ky'ofunye mu kusaba kikuumibwa na kusaba. Kifuna n'obulimba ogenda kikuuma na bulimba. Abange obudde buweddeyo. Waliwo omuweereza yaŋŋamba, lekerawo okutiisa abantu, lekerawo okubagamba nti Kristo ajja. Abange bajja bwe basaba nga Kristo takyayogerwako nti ajja, wagenda okujjira. Kubanga byonna Bayibuli byeyogerako mu kubikkulirwa, byonna byeyogerako mu Matayo, mu Luka, byeyogerako ebibambulire bigenda okubaawo. Already byali bibadde. Nakati waliwo ebikyahapeninga mu nsi. Eno season, bino ebiro nze mbitidde era ntya ndi mu kutyoka mala. Kanisa twesibe bbiri, tugolokoke. Buli mukazi yenna nawe musajja gwe, buli mwegayirize golokoka. Omulenzi ono kye yakoze n'addira ku musaalaba nga bw'anywa enjaga, ataddeko ssebo n'amaggwa ku mutwe, ekyo kisobola okukubisa eggwanga lino embooko emyaka gye tutamanyi. Kubanga omwana wo bw'aba mutabani we, nabba ne bamukwata ne bamutambuza ekibuga kyonna ng'abadde abbye matooke, ababeerawo babuuza, oyo omwana waani? Nti wooli omukazi oli omulokole waawa. Abalokole bwe batyo. Kitegeera, tusabire abaana, tusabire ekkanisa,
kubanga ebijja si birungi. Export TV to the world.